Olukumukutu gwaffe ogwala Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema wano nno mba nyingidde okwebyo ebigenda maaso mu ggwanga yattu Uganda. Njagala okutegeeza era njagala okusaba nti gwe yenna atulaba genda maaso osubscribinge ku mukutu guno ogwala Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema era nga ffe tugasookako. Njagala okwebaza mwenna bagenda maaso n'otugobera ku Facebook no ku TikTok nga kwotadde ne ku YouTube wabula nkusaba gwegenda maaso oberenga osubscribinga omukutu guno ogwala Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Njagala okutegeeza era njagala okugamba nti tukyali ku nsonga onaku tulina ensonga zetugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero, ensonga ezikwatagana ne FUFA, ensonga ezikwatagana n'omukyala Anita Among avuddeyo nno n'ayogera saako n'ensonga endala. Oba oliawo bannayuganda kiyinza okubeera nga ffenna tugenda maaso n'okubeera nga tujoogerako byonna nga we nkutegeeza tugenda kubeera nga tubyogerako wano ku mukulu gwaffe ogwa Standard News era nkusaba genda maaso osubscribinge olikinge ate osabe n'omuntu omulala yenna agenda kubeera nti yenna anaatulaba okuba nga saako n'emboozi eno ey'ebyettaka nga kwotadde n'okubeera nti ono yali omusambi w'omupiira Michael Mutyaba avuddeyo n'asaba omukulu Muhoozi ajjeko ne mu kitongole kya FUFA naye nti waliyo ebyali bitatambula bulungi byonna bye tugenda okubeera nga tumanya olunaku olwaleero wano ku mutu gwaffe ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Kati nno olunaku olwaleero njagala okutegeeza gwandaba era kankutandikise n'ensonga ez'omukyala Speaker wa Parliament Anita Among ezikyakutte wansi ne waggulu olw'ebyo bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kati nno njagala okutegeeza nti sabbiiti eno wegenza okuggwako nga Anita Among ayinza okuba takyalina mmotoka gyagenda maaso n'okubeera nti atambuza oba emutambuza olw'ensonga nti emmotoka ze zonna ezisinga baazimuggyeko. Omukyalo ono alina emmotoka kumpi 18 zonna mu kaseera kano takyalinako wadde n'emu, zonna bazisutte era gwe bw'omulaba ng'ali eyo atambuza ebigere mwana ttu. Njagala okutegeeza nti tokuba mukyala waffe Anita Among era njagala okutegeeza nti gwe wenna ne bw'omulaba ng'alinnye emmotoka bambi yoyo yabeera alinnye emmotoka olw'embeera mu kaseera kano eyinza okuba nti yamutuuseeko era nga naye omukyalo ono avuddeyo bw'atyo oba yabiwandiise oba si yabiwandiise naye omukyalo ono alinga naye kwegamba addizza bannakibiina kya NRM omuliro oba oliawo naawo bennyini abagenda mu maaso n'okubeera nti bamukonjera nga bagamba nti ssente yazifuna oba oliawo mu ngeri etaali ntuufu era nti omukyalo ono akulakulanye ku speed eyawaggulu ebitagambika. Gwe nandaba era gwe nampuliriza olunaku olwaleero omukyalo ono Anita Among abadde Speaker Parliament mu kaseera kano, kati mu kaseera kano MP ate nga n'ekifo ky'oba MP balinga abagala okukimuggyako. Omukyalo ono gwe nno njagala okutegeeza nti abadde ku kifo kya Speaker Parliament kumpi alinga ebisanja nga 2 okugeza nti yabeerako Deputy Speaker ate bw'atyo n'abeerako Speaker omujjuvu. Omukyalo ono sabbiiti eno egenza okubeera nti eggwako nga emmotoka takyalina wadde n'emu olw'ensonga nti emmotoka zonna nga batandikira ku mmotoka eyamuviirako obuzibu eyagambibwa nti okubeera nti yagulibwa $3 n'ekitundu ekika kya Rolls Royce eno nno yasinga okuleeta leenya oba oliawo nakati ayinza okuba akyevuma oba lwaki emmotoka eno Nigeria tenyingenda maaso n'okugiraga bannayuganda kyokka nga kigamba nti emmotoka eno omuntu ayinza okubeera nga agiguze oba omuntu okubeera nti atambula nayo abeera azitowa ebitagambika naye nga buli omu kati yeebuuza omukyalo ono ddala ekituufu ssente zino ayinza okubeera yazijjawa ez'okubeera nti yagula emmotoka eno ekika kya Rolls Royce mu kaseera kano saako n'ebyobugagga ebirala oba oliawo bye bagamba nti yabikola mu ngeri etali ntuufu mu ngeri ey'amankyolo. Njagala okutegeeza nti omukyalo ono ye bw'atyo yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima mumpayiriza bwereere
nze gwe mulaba mbadde mukozi era ndi mukozi nakati nkyali mukozi. Gwe mulaba nze nkulaakulanye, gwe mulaba nze ntobye okubeera nti wano wendi. Ekyamazima nti bye mumpayiriza byonna bya ntuuyo zange. Mwatutte emmotoka zange zonna nzituuyanidde, mututte buli kimu byonna mbituuyanidde. Naye kale oba yabadde akolima nze naawe. Njagala kutegeeza nti omukyalo ono mu bigambo oba yabiwandiise oba omuntu wa muri kusege yabiwandiise oba ani yabiwandiise, kale nze naawe. Naye njagala okutegeeza nti ebigambo ebyafulumye nga biriko ekifaananyi ky'omukyalo ono Anita Among, nyange benjagadde okubeera nga nkuleeta olunaku olwaleero ng'ebigambo bino biraga nti ekyamazima nze gwe mulaba okuva mu buto bwange mbadde hasola. Hasola ndowooza mu lulimi olunyanyimbe kuba mu lulimi olwaffe wano nti mbadde mukakaalukanyi. Anita Among agamba nti abadde mukaalukanyi ebitagambika, era nga mu kaseera kano gwe aliyo agamba nti sente zalina zammwe mulinga abeerimba. Mulinga abakola ki? Abeerimba. Njagala kutegeeza nti omukyalo ono nga yakavubuka ye bwati bwagamba nti wakati mugenda maaso n'okubeera nti akola emirimu gye, ono yasooka kubeerako ng'akola obwayaaya. Ffenna tukimanye bulungi nti omuntu ategeeza ekigambo kya yaaya kitegeeza yasooka kubeera mukozi wa waka. Wakati mu kubeera omukozi wa waka yaterekanga obusente bwe, era nga bwe bamuwa 10 Anita Among lwakiri aterekako 2 oba bwatyo n'alya olusiringi 8, nga bwe bamuwa emitwalo nga 3 aterekako emitwalo 10 oba olyawo emitwalo 2 ago. Bwatyo omukyalo n'agatetenkanya, era bwatyo bwazze ng'agenda maaso n'okubeera nti ayiya obulamu, okubeera nti abeerawo paka nakali. Kyokka mmwe bannayuganda ne muvaayo ne mumwogera ebijeeteke nga mugamba nti ekyamazima yabba ssente zammwe ez'omusolo. Ye okusinziira ku Anita ono agamba nti ekyamazima ye nga ye okusinziira ku mirimu gy'akoze tasobola kulya wadde n'ekikumi ky'omuntu yenna kaabe Munnayuganda, era tasobola kubeera nti yenyigira mu buli bw'enguzi. Ye Anita Among era ebimwogebwako yagamba nti tabimanyi. Anita Among ono oluvannyuma lw'okubeera nti yali nno yasoma, kyenjagala obbabuulira, yagenda okuyingira obwayaaya omukyalo ono ng'alina ebitabo bye era nga bamwesiimisa okubeera nti mu kaseera kano nga ye Anita Among yalina amagezi nga bwe nkugambye yali mukyala mukaalukanyi nnyo, era nga buli mulimu ayagala okubeera nti bw'atyo agenda mu maaso n'okubeera nti agweyiiza, era buli mulimu n'atandika okuba bizinensi obw'enjawulo mu biseera ebyo nga yaaya. Eno yakubeera nga obwayaaya ng'alina abantu bagenda maaso n'okubeera nti abagamba nti mmwe njagala munkolere ekintu kino, njagala mungaziyize kino, njagala muntereeze kino. Yenno ye mukyala Anita Among, era mmwe abagamba nti oba oliawo yababba, yagamba talina muntu yennyini gwe yakola ki, gwe yabba. Njagala okutegeeza gwe omulabi wano andaba nti omukyala ono oluvannyuma lw'okubeera nti agenda n'akola obwa housemaid, ngamba obwayaaya awaka mu bitundu eby'Ebukeediya, era bw'atyo gye yava Ebukeediya najja ng'omukyala okuyiyizaako e Kampala, nga naye ali eyo ng'awulira nti Kampala anyuma era obulamu bw'e Kampala bunyuma kiro. Bw'atyo yeenyigira mu mirimu egy'enjawulo, era bwe yava eyo nagamba nti omukyala ono yasoma. Bwe yava eyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti ayingira mu Centenary Bank okukola. Mwenna abamu muliyo ne temumanyi nti omukyalo ono yakaalukana. Era gwe nno andaba njagala okutegeeza bino byemba bya mukyalo ono Anita Among. Njagala okutegeeza nti
oluvannyuma lw'okubeera nti Anita Among ono ayingira owa banka yasookera kubeera kukola nga teera. Mwenna bwe yali ayingiddeko mu banka mumanyi buno bano tugeze nti njagala kusevinga ssente, njagala kujjayo ssente nga tolina ATM card. Kwegamba bano bateera bw'oba oyingira banka kubako teera asooka, teera 1, teera 2, teera 3, teera 4, teera 5. Bw'osanga nga banka y'amaanyi nnyo ebeera etuuka ku teera nga 10. Kati nno mu kaseera kano omukyalo ono bwe yava okubeera nti ayingira obwa banka ye bw'atyo bw'atugamba, nange byembawa mbisoma nawe mbijja enjagala nange mbibatuuseeko. Ye bwe yagamba nti ayingira obwa banka bw'atyo yava ku kifo ky'obwa teera, bambi abaddukanya banka eno ndowooza baamulabamu ne bagamba nti omukyalo ono ateekwa okuba mukozi. Mukozi ebitagambika. Kale bw'atyo n'afuna ekifo ky'obwa manager mu banka eya Centenary Bank. Mwenno bino mbibagamba mmwe abagamba nti omukyalo ono yabba ssente zammwe, era nti omukyalo ono yagenda mu maaso n'okubulankanya ssente kakana nga bamututeko emmotoka ze zonna na buli kimu kyonna. Bino nno bye mbawa ngezaako nange okubifuna mu nsonda ezeesigika, era ddala nga nange ensonga lwaki mbibatuusaako era bwetyo ne mbibawa. Era yatwala akaseera nga mukozi mu banka era ng'akola nga manager. Akola nga manager mukyala wattu nga mukozi mu banka ne nga bamukubira essimu, owaaye jangu eno mu banka waliyo ebizibu. Mukazi wattu n'adduka, owaaye jangu tugende eno mu banka waliyo kino, n'adduka. Ebyo nno mbibawa mbalage Anita Among ono obaddala bino waddala bituufu. Naye kyonna kye kiri Mukama yamanyi kuba mu kaseera kano kati akozesa Twitter okubeera nti naye mukazi wattu agenda maaso neyewozaako, kuba ekyamazima bamugaana okubeera nti avaayo okwogera okujja mu bantu nga alina kwekuumira waka ebbanga eritali ggere, n'okusa kati bakyagenda maaso n'okubeera nti bakyamunoonyereza. Engeri gye bakyamunoonyerezaako Anita Among ono njagala okutegeeza nti omukyalo ono okumanya nga yali mukaalukanyi. Bw'atyo bwe yali akyakola obwa banka nga manager, eno nno yasookera kubeera yasooka kubeera nti agenda yafuuka lekikyala ku MUBS. Fernando za MUBS tugimanyi bulungi. Ku MUBS eno omukyalo ono gye yagenda maaso n'abeera lekikyala okumala ebbanga, okumala akaseera, nga bw'atyo bw'agenda maaso n'okusomesa abaana b'eggwanga mu kkosi ez'enjawulo naddala ez'obukulembeze nga kw'otadde n'eza economics ez'obweziri. Omukyalo ono ngayo nno byonna nno ng'abikola ng'ajjukira atereka mbu akasente ke. Okumanyanga omukyalo ono yali mukaalukanyi oba yali mukaakaalukanyi, eno nno njagala okutegeeza nti gye yafunyira ekinyegenyege bw'atyo n'agamba nti naye ku baana bensomesezza lwaki siyingira paalamenti? Gwe nno andaba era gwampuliriza. Omukyalo ono bw'atyo yatandika mpola mpola okwegomba ebyobufuzi, era kakana bangi balowooza nti agenda kubeera mu bitundu by'e Kampala okubeera nti nga mwatandikira ebyobufuzi bye. Bw'atyo yaddayo esaidi z'e Bukedya, eno nno gye yasinziira n'abeera nti ayagala okufuna ekifo eky'omubaka wa palamenti ow'ebitundu by'e Bukedya. Eno nno embirigo yali y'amaanyi ng'omukyalo ono
alwana okufuna ekifo kino era okkakkana nga awangudde era okkakkana bw'atyo ng'awangudde ekifo kino eky'obubaka bwa paalamenti mu bitundu by'e Bukedya era bw'atyo neyeesogga paalamenti. Njagala okutegeeza ssente omukyalo ono mbuze yakozesa mu bululu mu bitundu by'e Bukedya ye okusinziira agamba nti ssente engeri gye yalira kikyala bw'atyo yali agenda mu maaso n'okukuuma ssente ze nga kwegamba nti bw'afuna akakadde lwakiri ateekako emitwalo 3 ng'alina ekintu ky'abala mu maaso eyo oba oliawo okwetandikirawo bizinesi okwekolera ebintu ebimu naddala ebigenda mu maaso mu ggwanga yattu Uganda. Njagala okutegeeza Anita Among ono bwe yeesogga ebyobufuzi n'alayira n'ayingira paalamenti era okkakkana ng'afuuse deputy speaker wa Uganda. Ono ne yabeera deputy speaker ku mulembe gw'omugenzi Jacob Oulanyah abangi gwe twamanya mbu bw'atyo yafuna emmere oba omuntu ow'ettima yamuwa ekintu nga kirimu obutwa musajja wattu bw'atyo n'addusibwa mu mawanga ag'ebweru eno nno gye yajjanjabibwa paka mukama bwe yamuyita n'agamba mukulu kooliddeko webale kalya naye nange jangu ogende okubirize abantu beewange era bw'atyo omukulu ono nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Njagala okutegeeza nti waliwo embiranye ey'amaanyi wakati wa speaker wa parliament ne omukyalo no Rebecca Kadaga nga buli omu ayagala kifo ky'obwa speaker wa parliament era okkakkana nga Anet akiwangudde ate Rebecca Kadaga bw'atyo ye n'abaayo n'obululu bwe butyo. Oluvannyuma n'okufuuka deputy speaker omukyalo ono yafuna obuganza ennyo mu kibiina kya NRM oba oliawo n'ababaka ba paalamenti era okkakkana nga yeesozze ekyobwa okubeera speaker omujjuvu owa paalamenti era njagala okutegeeza Jacob okufa ono omukyalo ono Anita Among Triple M kaseera kano yafuna ettutumu ery'amaanyi mu paalamenti eri babaka banne nga kwotadde oba oliawo n'abantu abalala saako ne bannakibiina abalala omuli NUP FDC saako n'ebibiina ebirala era bw'atyo ne yeesogga olukalala lwabo abeegwanya ekifo ky'obwa sipiika era okkakkana ng'entebe agiwangudde bulungi. Nkyalina okutegeeza Anita Among ebigobe yavuddeyo. Anita Among ono bw'atyo azze addukanya entebe ye ey'obwa sipiika bwa paalamenti kyokka mu paalamenti eno enguzi kumpi ebadde eyitaayita buli wamu nga kigambibwa nti ebitongole byonna ebya paalamenti omukyalo ono yali yabyefunza kwegamba nga tugeze bwe baba bateesa ssente bwe ziba triliyoni 2 ayongeramu triliyoni 1 nga triliyoni endala ebeera mu ye kale kwegamba ne ziba triliyoni 3 era oluba okujja nga ssente zino zigenda ewakaawe. Ekyo nno saako ne mu bitongole ebyenjawulo obukiiko obw'enjawulo mu paalamenti bubadde nga buyisa ssente naye nga bonna buli wansi wa nnakyalo ono Anita Among nga kigambibwa okubeera nti ebiseera ebisinga abadde kumpi woofiisi zonna zaafuuka zize mu paalamenti wano. Gwe nampuliriza mu kaseera kano njagala okutegeeza nti Anita Among ono agambye nti tiyakoma kubeera kya sipiika kyokka wabula nga ye omukyala era nga munnayuganda bw'abeera yatandika okubeera nti atandikawo emirimu gye emirala ng'omunnayuganda yenna bw'abeera omuli okuzimba amasomero. Ffenna tumanyi tulaba amasomero nakyalo ono ekyamazima gaalina mbu ssente yasonda nsonde bw'atyo n'azigula era okkakkana n'agenda mu maaso n'okubeera nti azimba amayumba amalala okuli ennyumba y'ekigo, ennyumba y'entinda saako n'ennyumba
eyebukedia ngeno nayo nakyalo ono yagamba nti sente zino ekyamazima nga yo omukyala yazitereka asobole okubeera nti abaako n'ebintu byeyeekolera ng'omuntu era nga sente zino agamba nti yazituuyanira era okakana nga yeekoledde pulojekiti ezigenda okubeera nti zimubeezaawo okuva oba oliawo mu bulamu bwe bwonna singa aba avudde ekifo ky'obwa sipiika ate singa abeera nga atuuse ekiseera ekyokubeera nti awummula ebyobufuzi n'ebiseera bye ebyobukadde nga pulojekiti zino oba oliawo ze zigenda okubeera nga zimuyimirizaawo nga ye era ng'omukyala nga munnayuganda bw'atyo bw'abeera. Njagala okutegeeza nti ne ssente zagamba nti ezagula emmotoka eviriddeko obuzibu ekika kya Rolls Royce oba n'emmotoka endala ezaaboyeddwa munansonyiwa nti emmotoka zino zonna yazigula ku ssente ze ewatali wadde kwonoona ssente ez'omuyiwa omusolo. Bino nno byensoma mbibagamba nina we nabijje nga kiraga mbu Anita Among oba oliawo eyabiwandiise oba si kyo bannamateeka be nga be babiwandiise. Anita Among ono agamba nti ekyamazima takoma kubeera nti na mmotoka zokka wetwogera kati nga n'emmotoka endala 10 ezibadde zimutambuza n'emmotoka nga zibadde nnyingi emmotoka 10 ezibadde zimwekera nga speaker wa parliament omuli eziggula amakubo saako n'emmotoka endala mu kaseera kano zamaze dde okumuggyibwako era nga zitwaliddwa akakiiko ka parliament ewala etteeserezo lya Uganda okubeera nti nazo emmotoka nga zino ate anaddako ku kifo ky'obwa sipiika zagenda okubeera nga atambuliramu ye Anita Among. Ono nno yagambye nti mu kaseera kano emmotoka wadde bazitutte naye ate alina ebintu bye ng'omuntu omuli faamu ez'enjawulo nga faamu zino mulimu ente mulimu embuzi mulimu enkoko mulimu endiga mulimu buli kimu era ng'agenda mu maaso nga ye omuntu okuyioninga kuba bibye nga ssente yazituyanira nga ye bw'atyo n'asobola muzikola ki okubeera nti abaako n'ebintu byeyeegulira ebiyinza okumuyamba mu bulamu bwe obwa bulijjo yoyo Anita Among speaker wa parliament. Era n'agamba nti wadde kale ebintu byonna babitutte naye nga mukimanye nti ssente ezisinga nange nganze omuntu nze savingidde nganze sina ssente ya munnayuganda yonna ginagenda maaso n'okukumpanya wabula nga ssente zonna nganze omuntu nzituyanidde n'okutuuka wano wendi. Njagala okutegeezera kankujjukizeeko embeera eno eya speaker parliament yava ku mukulembeze w'eggwanga bwe yali mu bitundu by'ebukedia bwe yaggulawo essomero ffenna tuwulira lwenandoza twabiraba nga speaker abuuza Anita Among ono naye gwe ssente ozijjawa ezikola bino byonna mbu Anita Among ono n'abuzaabuza ekibuuzo ky'omukulembeze w'eggwanga era wetwogera kati ssente zino ekibuuzo kino teyakiddamu kyokka tuba tuli awo omukyalo ono yennyini n'aleeta emmotoka ekika kya Rolls Royce ate n'agattako okubeera nti aleetako emmotoka endala eya Range Rover sako n'okubeera nti yagulira bba Moses Magogo emmotoka byonna nga bo abakulu mbu bazze babiraba tiyakoma ku ekyo kibala kye kitera kubeerawo ku parliament ya Uganda wano okubeera nti buli mubaka abaako n'engeri gyateeka amannya ku mmotoka oba oliawo emmotoka ebeera eyiye era nga ebintu bino mbu bazze babiraba naye nga babisirikidde era nga beebuuza omukyalo ono ssente azijjawa. Bino nno mikugamba njoza nammwe kenyini mubadde nga mubiraba era njagala okutegeeza gwe andaba mu kaseera kano nga nfundikira emboozi eno Anita Among ono mbu abadde takyakwatagana ne babaka banne mu parliament mu wali etteeso za Uganda era nga omubaka wetwogera kati ayinza okubeera nti alojja ku bukambe bw'omukyalo ono y'omubaka w'Emityana Zaake oba oliawo
n'ababaka abalala mu bitundu ebyenjawulo. Bano nno mbu bagenda maaso era nga bebamu kwabo abazinye amazina amaganda nga balaba omukyalo ono ekyamazima bamujje ku nsolobotto oba bamujje ku mugaati ne bamuza ebbali, era nga mu kaseera kano Anita Among ono agenda kubeera nga ye omuntu asigaza kifo kyokka ekyoba sipiika bwa Parliament, no ekifo kyokka ekyobaka okubeera nti akiikirira abantu be mu bitundu ebyenjawulo. Kati no njagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya olunaku olw'Essande era nja kubeera mbibawa Parliament oba seeke y'ekibiina kya NRM bamema b'ekibiina kya NRM lwe bagenda okubeera nti batuula mu makago ba President entebe okulonda ani agenda mu maaso n'okubeera nti akiikirirwa oba afuna ekifo ekyobubaka ekifo ekyobubaka ekifo kya speaker. Era nga mu kaseera kano amaaso bangi bagatunuuliza ku oboth ate nga abalala bo bagamba nti ate n'ekifo ky'obwa deputy ekyo kitunuuliddwa omwami Tayebwa. Wabula nga kino nno abakyala bavuddeyo nga bagamba nti ekyabazima mulinga mwe abatulemesezza ekifo, kuba naffe abakyala tuli bantu ate tumanyi obukulembeze, kati nga n'olwekyo ebifo ng'ebyo naffe tusaanidde okubeera nti tubifuna ate tubimanya, kuba Bannayuganda basiima nnyo empereza yaffe abakyala olw'ensonga nti buli muntu yenna oba oliawo njagala okutegeeza nti buli muntu ateekwa okubeera nti omulembe guno engeri gye guli omwekanonkano n'abakyala nabo baagala ku ntebe. Wabula nga mu kaseera kano bagamba nti embeera eno eringa eyagala okudda emabega singa bagenda mu maaso n'okubeera nti bateeka abaami bennyini bano mu bifo byombi okula ekifo ky'obwa sipiika n'obwa deputy. Kati nno akakiiko kagenda bamemba ba NRM bano bagala tuula ku lunaku lwa Sande, naye tujja kubeera nga tubibawa byonna ebiyinza okubeera nga bivuddeyo bivaayo byonna tugenda kubeera nga tubibawa ku lunaku olwo. Kuba mu kaseera kano buli omu kati atunuulidde munne ani atwala ekifo ky'obwa sipiika, ani agenda okubeera deputy, era nga byonna tugenda kubeera nga tubibawa wano ku mukulu gwaffe ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema. Kakati nno emboozi eyo oba oliawo nga tugifundikira njagala nkutegeeze gwe nno andaba mu kaseera kano nti bangi babadde oba oliawo beebuuza yo FUFA eri kuki oba eyimiridde etya. Kakati nno mu kaseera kano FUFA njagala okutegeeza agikulira ye mba wa Magogo, ye bba wa Anita Among Triple A omwami gwe bayita Moses Magogo akulira akakiiko akulira FUFA mu Uganda. Kati nno naye ebintu nno byongedde bigenda maaso naye okumunoonekera. Kati nno mu kaseera kano abantu batandise dda okwegayirira saako n'okukuba amavivi ku ttaka saako n'okusaba okwegayirira Muhoozi Kainerugaba okubeera nti ayingira mu nsonga zino. Nga bamusaba naye ajjeko mu kifo ky'obwa oba ajjeko mu FUFA naye agende maaso n'okulondoola emirimu oba oliawo egikolebwa nga bagamba nti omwami ono Magogo Moses ekyamazima ateekwa okuba nti ebintu bino tabikutte bulungi. Kati nno abagenze maaso n'okubeera nti bavaayo be bano. Mu ffenna za tujjukira omusambi w'omupiira era eyaliko sita wa Uganda Cranes omukulu Michael Mutyaba. Ono nno njoza ffenna tumujjukira bulungi gye buvuddeko yali ayagala okwesimba ku Magogo era ne bamukubira ku FUFA House wali Mmengo. Ffenna za tujjukira bulungi omwami ono yali atutteyo oba oliawo empapula ze ez'okwemulugunya ku Magogo ono ng'agamba nti Magogo atambuzza mbubi woofiisi eno.
ng'agamba nti Magogo asaanye alekulire, ng'agamba nti Magogo ekyamazima ssente abaana basambye omupiira naye ssente tebazifuna. Bw'atyo nno bw'agenda mu maaso n'okwogera, so si bigambo byange, so si nze nabyogedde. Ono nno yavuddeyo n'agamba nti Gigi nga bwe bakoze omukyalo Anita Among, ate nga bonna abantu bano babadde basula mu nnyumba eno, mu nnyumba emu, ate nga bonna be bagenda mu maaso n'okubeera nti batambuza emirimu gy'eggwanga oba nga bakyesereza eggwanga, nti Gigi, Muhoozi Kainerugaba, CDF abangi gwe bagamba nti yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga, yandibadde avaayo ekyamazima n'ayingira mu nsonga eno, era nti era n'agamba nti waliwo bitatambula bulungi, era nti omupiira guno tegwandibadde bwe gutyo. Bw'atyo bw'agenda mu maaso n'okubeera nti atangaaza era ayogera ku nsonga zino. Era bw'atyo agambye nti ekyamazima FUFA buli mwaka mbu ekozesa bilioni 7. Buli mwaka FUFA mbu ekozesa bilioni 7. Zino sente nga nnyingi. Nze ne mmala nzifuna mba sivudde mu bwavu, muba munaddamu okundabako wano. Gamba muba munaddamu okundabamu kweri. Mbu FUFA efuna bilioni 7 naye Michael Mutyaba yagambye ono ekyamazima sente zino tebamanyi wezikola. Kuba nti abaana babanja. Era n'agamba nti Michael Mutyaba ono mbu waliwo basiponsa abale awa millions $2 naye sente zino abaana tebazifuna, naddala basambi ba Uganda Cranes. Nti omupiira gwa Uganda tegwandibadde bwe guti, era nti omupiira gwa Uganda nga bo oba oliawo nti singa guli ku level endala. Bino bigo bya Michael Mutyaba yaliko omusambi wa Uganda Cranes, era yeggwanyiza ku kifo ky'okubeera nti agenda ayagala kulembera FUFA. Era n'agamba nti waliwo ba sponsor omulala mu FUFA awaayo $7. Naye sente zino tebamanyi wa gye ziraga. Era omuntu ono ye omu ekyamazima n'agamba nti tebamanyi kati kiki kyakukola, kiki kyakuzzaako, kiki kibagenda maaso n'okukola ki n'okubeera nti bakola. Olw'ensonga nti mu mwaka ogwa 2018 Pulezidenti Museveni bwe yali Lwakitula yayita Moses Magogo n'akakiiko ka FUFA okunnyonnyola ebizibu by'abaana bye bayitamu. Era bw'atyo n'agamba nti okumanyanga Museveni yali President yali ayagala nnyo abazannyi be oba Bannayuganda bafune nabo ekintu oba oliawo kye beenyumirizaamu. Yasaba buli mwana yawaayo obukadde 5
nga obukadde buno 5 no yafuna oba yawaayo billions si million billion 7 billion 7 okubeera nti bagonjolwa ekizibu kya FUFA era nga buli mwezi oba buli mwana bamuwa buli mwezi mwana bamuwa kakadde mu FUFA abana bazanyi ba Uganda Cranes nga buli mwezi bamuwa akakadde naye mbu okuva olwo sente zino buli mwana tewali mwana yali azifunye kati nno wano nno we basinziira oba oli awo ne bagamba nti ekyamazima omukulembeze w'eggwanga saako ne CDF ne IGG w'eggwanga bandibadde bajja ne bayingira mu nsonga zino endooliito ne ziggwawo endooliito ne zikola ki fenna simanyi ndowooza noonyeeko ngenda kunoonyako ku bazannyi abamu abaliko basita ba Uganda Cranes ku mulembe gw'amagogo tugende mu maaso n'okubeera nti tuwayamukko nabo batubuulire embeera gye baaliko oba embeera oba oli awo gye baayitamu nga buli omu agenda mu maaso oba oli awo n'okulaga obulumi tunyumyemukko nabo kuba ffenna tulaba omupiira gwa Uganda abamu bavaayo ndowooza ne beemulugunya naye ate mu kaseera kano bagamba nti tewali kigenda mu maaso tewali kikolebwa era ebimu waliwo ebibuuzo ebikyagenda mu maaso okubeera nti ku mupiira guno gwa Uganda Cranes mu kaseera kano nti abazannyi oba oli awo tebaweebwa bulungi nsako yaabwe abamu nga bagamba nti ekyamazima Uganda elemeddwa okututumuka mu bintu eby'amaanyi mu bifo eby'amaanyi olw'ensonga nti mu kaseera kano nga ensi Uganda oba oli awo egenda mu maaso nga bo oba nga buli muntu eyandibadde anyumira omupiira ate mutakyagenda maaso n'okubeera nti agunyumira olw'ensonga oba oli awo ezitali zimu nga bagamba nti bannayuganda balekeddwa nnyo emabega. Njagala okutegeeza gwe munnayuganda andaba mu kaseera kano era nga amawulire gano genkuwa nina nange gye ngajja ate temunkwata nti ate mbawa amafunu dda naye nnyinza okuva ku pano nenfuna abanjigga nange bino byembawa oba oli awo nina wembijja kuba nange sinze ngenda maaso n'okubyewa nange nkola saaki yange nenoonyereza nengenda mu maaso kivula nga no wano tukiyita the Standard News nti amawulire ge tubawa gaba standard tewali kirala kyonna kwegamba buli kimu kyonna tukibawa mugende mu maaso. Njagala okutegeeza ffenna tujjukira bulungi omuzannyi eyali owa Uganda Cranes Michael Mutyaba ng'ono yavuddeyo n'agamba nti mu kaseera kano FUFA ejjudde ebizibu era nga waliwo ssente ezigenda mu maaso n'okubeera nti zibulankanyizibwa era nga basaba lwakiri omukulu agende mu maaso n'okubeera nti aziyingiramu bamanye oba engeri gy'abadde asasanyamu ssente zino ntuufu. Michael Mutyaba ffenna tumujjukira bulungi nti yali agezaako okubeera nti ayagala n'ekifo ky'obwa FUFA ate nga ayagala kubeera nti yakubibwako ku kitebe kya FUFA era ne bamuyiza n'engoye simanyi omusango gye gwaggweera naye ndowooza njagenda mu maaso naye musajja wattu okubeera nti nga munoonyako okusinziira ku ebyo bye yabadde agenda mu maaso oba oli awo akola munoonyeko tugende mu maaso n'okubeera nti tuwayawayaamu okusinziira ku mupiira engeri gye gutambulamu bizibu ki ebigenda mu maaso n'okuluma abantu bizibu ki ebigenda mu maaso n'okubeera nti biruma Bannayuganda naddala bali mu nsiike y'emizannyo. Ono nno Michael Mutyaba yagambye nti omupiira guno ffenga abagusambako era abagulemu tetumanyi ngeri gye baddukanyamu woofiisi olw'okuba nti yagambye nti buli mwaka FUFA ekola budget ya buwumbi 7 oba billions 7 naye mbu billions zino tebalaba wawe ziraga billions zino
tebalaba wa we ziraga kati gwe wenna ali eyo ziragawa ebyo byonna bye bigambo bya eyali omusambi wa Uganda Cranes omanyi bagamba nti omwana kasitala niko mugenda mu maaso n'okwogera ebyamabyo gwe olina okumanya nti omwana ono oba oli awo olina ekintu kye wamukola kati nno njagala okutegeeza nti billions 7 ze bagenda mu maaso n'okubeera nti bakola budget ya FUFA buli mwaka bo bagamba nti tebamanyi wa gye ziraga era nti waliwo buli mwaka waliwo sponsor aleeta $2,000,000 naye nazo tebamanyi wa we ziraga era nti FUFA waliwo era sponsor awa FUFA $7,000,000 buli mwaka naye tebamanyi wa gye ziraga abaana sente zino mbu tebazifuna era tekuli mwana mbu yali azeyagaliddemu naye kamuzi bafuna omusaala oba guba musaala kaba kasiimu simanyi awo naye byonna tujja kugenda mu maaso n'okubeera nti tubitegeera era tubimanya bulungi nnyo 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 kaakati nno gwampuliriza era gwe andaba olunaku olwaleero omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti mu mwaka ogwa 2018 Pulezidenti Museveni yayita Senkulu ono yayita Senkulu ono yayita Senkulu ono n'amugamba naye njagala kumanya embeera z'Abannayuganda abasambi b'omupiira abagusamba kyokka yamuyita erwakitula wabula wano nno yamugamba nti ngenda kuwa $7 billion buli mwana ogende mu maaso lwakiri omuwaaka kadde buli mwezi okusinza ku Michael Mutyaba yagambye nti sente ze tebazifunangako era buli mwana baleeyo bayagayagga tewali mwana yali afunye ku sente zino bino byenkuwa mbijja wano njagala okutegeeza gwe nandaba nawe mbijja kati nno yensonga lwaki embeera bweti bwe yajja n'abafufa ng'abantu basaba nti ne FUFA omukulu yandibadde naye lwakiri avayo n'agigogola olw'ensonga nti obulyake bususse mu kitongole kino ekya FUFA kati nno oluvannyuma lwa bino byonna Senkulu oba eyaliko CEO wa Vision Group Robert Kabushenga ono nno naye yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti mwannemesa okujja kuba president naye mu kaseera kano nange ndi wiringi okujja okubeera nti nenyigira mu mupiira guno kuba nze kanza alina vision ey'okubeera nti etwala omupiira gwa Uganda mu maaso ku mukutu gwe ogwa Twitter Robert Kabushenga yawandiise ebigambo bino kabisoke mbikusomere mu lulimi oluzungu ate mmale ngende maaso n'okubeera nti mbikuvuunulira mu lulimi Oluganda yagambye nti I wanted to contest for the yagambye in June 2013 I wanted to contest for the official FUFA presidency. The law was quickly amended to keep me out. I am back to say I am still available for that task. I can bring about the footballing glory all we Ugandans dream of. Time to save our football from thieves. Let's take back our game. Mu bigambo eby'omukulu ono Robert Kabushenga eyaliko CEO wa Vision Group
ono nno yagambye nti omupiira gwa Uganda nga bo baagala bagujje eri bannakigwanyizi abasusse okukola ebyabwe ogubba kegamba bo ng'alinga agamba nti bajjamu bujja nsimbi bigambo bya FUFA president era nti omukulu ono ffenna tujjukira bulungi nti yagezaako okubeera nti avaayo okwesimbawo mu kifo ky'obwa FUFA president wabula n'atafuna mukisa ogwo ne wabeerawo obukwakkulizo obw'enjawulo era obukwakkulizo buno bwali bungi nga bulaga nti okubeera nti otandika okutendeka omupiira gwa Uganda oba okufuuka FUFA president olina okubeera nga olina ttiimu ekuli emabega kwegamba nga otendeka omupiira osobole okumanya ebizibu bya ttiimu kuba nti bw'onoova eno buvi gwe tolina wadde ttiimu n'emu tosobola kumanya obulumi abazanyi bw'oba oliawo bwe bayitamu ezo nno ze zimu ku qualification oba oliawo ezalemesa Robert Kabushenga okubeera nti avuganya ku kifo ky'obwa FUFA president okubeera nti addukanya omupiira gwa nsi Uganda. Kakati gwe nandaba era mpuliriza njagala okutegeeza nti mu kaseera kano ensi oba eggwanga litunuulidde magogo kiki kyazzaako mu kaseera kano olw'ebyo ebigenda mu maaso okumwogebwako kuba embeera eno bukyanga etandikawo oba oliawo bayinza okuba baba basibira awaka ye n'omukyala we nga tebakkirizibwa kubeera nti bavaayo naye ate ffenna kimanyi bulungi baalagira mukyalo ono okubeera nti ye alina okubeera nti tava mu nnyumba okutuusa ensonga oba okutuusa okunoonyereza nga oba oliawo kuba kuwedde mu nsonga ezimu oba endala era gwe nno andaba era gwampuliriza mu kaseera kano nti omukulu ono Robert Kabushenga ye ndoza tumanyi bulungi simanyi oba yafunayo ttiimu oba oliawo ayinza okuba alinayo ttiimu oba nga alinayo obwana bw'okukyalo bwagera mu maaso n'okubeera nti atendeka oba nga yafuna tonamenti ye kuba okutendeka omupiira gwa Uganda kekamu ku kakwakkulizo ako kennyini oba akayinza okubeera nti oyingira mu Uganda oyingira mu mupiira ng'oyingira mu mupiira gwa Uganda ng'olina ttiimu gy'ogenda mu maaso n'okubeera nti otendeka kyokka mu kaseera kano bwe kizuuka nti tewali ttiimu kitegeeza gwe nga gwe empaka obeera ozeesonyiye nga tewali agenda mu maaso n'okubeera nti akuteekako obuwagizi olw'ensonga nti buli muntu yenna oba buli munnayuganda yenna yeetaaga nnyo okubeera nti amanya ebizibu abazannyi bano bye bayitamu era nga kino we kizze kwe kubeera nti magogo mu kaseera kano tamanyikiddwa wa waali era nga bannansi bo nga bo baagala nti lwakiri omukulu ono agende mu maaso n'okubeera nti njagala okutegeeza okubeera nti nga bo bagenda mu maaso n'okubeera nti omupiira gwa Uganda gubeera ku level endala. Nze da Standard News oba da Element Man muzzukulu wa Mugema agenda mu maaso n'okubeera nti nkuwa update zonna eziduuka kati nno nga bwe nkutegeezezza nti omukyalo ono Anita Amongo ye mu kaseera kano nga omanyi nti embeera yavuddewo era kati buli munnayuganda yenna alina ebintu bye bagenda mu maaso n'okubeera nti buli omu yeebuuza ani ayinza okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti n'ensonga z'eby'ettaka nazo baagala azingiremu naddala obubbi obuli mu nsonga z'ettaka kati nno waliwo ebijja byogerwa nti essaawa eno magogo ayinza okuba aluzayininze nti magogo nti I am from the FUFA and the FUFA president aluzayininze naye tekinnaba kubeera nkikakasibwa ffenna tumanyi bulungi
kale fena tujjukira tusuubira nti embeera eno eyinza okubeera nti buli omu bwatu bagenda mu maaso n'okubeera nti ayogera era nga buli omu asaba mago muhoozi aveeyo ajje akuvuganya. Kakati nno waliwo ebyakagwawo ebiraga nti seeke oba ekibiina kya NRM kigguddewo oluggi. Buli ayagala okuvuganya ku kyoba sipiika ajje yeesowoleyo era eganye ebya PLU okusalawo Oboth ajje nga tewali agenda maaso n'okumuvuganya wabula waveewo n'abalala abajja bavuganya era nti nettayebwa naye kifo ky'obwa deputy speaker naye ayina okubeera nti ajja avuganyizibwe n'abantu abalala oba oliawo palamenti egende maaso n'okubeera nti oba oliawo palamenti eyinza okubeera nti egenda maaso n'okunyuma byonna era nga bwe twogera lunaku olwaleero njagala okutegeeza nti poliisi era bwe buwungeredde era we buzibidde nga eri mu bitundu by'e Bukeediya era egenda maaso n'okubeera nti eyaza amaka ga nnakyalo ono Anita Among okumanya biki byalinamu mu maka ge era ngakugenda tebakkiriza bannamawulire era nti byonna tugenda mu maaso n'okubeera nti tubibatuusaako. Anita Among ono ngaga nti alina amaka ne Bukeedi era nago poliisi yagenze maaso mu kaseera kano tennaba kubeera nti evaayo era wenkoledde bino nga poliisi ekyagumbye mu maka ga nnakyalo ono e Bukeediya okugenda mu maaso n'okubeera nti bamunoonyerezaako ku ebyo ebigamba okubeera nti yalya enguzi oba abadde akozesa obi woofiisi ye era nga gwe nno omulabi wange andaba mu kaseera kano njagala okutegeeza ndi Anita Among ono ye mu kuvaayo kwe mbu ebintu bino yabyekolera naye byonna tujja kubeera nga tubibatuusaako wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News. Z Element Man muzzukulu wa Mugema wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo. Mukama abeere nammwe.